Rose Nakintu Mukama gwe yamma okwogera ati namwa ezzadde ly'abaana omukaaga bonna nga bakiggala ekyamwabuliza Godfrey abazirakisa bamutusiza ku buyambi buno bamulabira ku Bukedde TV omwaka oguwedde. Nakintu ne Bakalisa batuze ku kyalo Obujubi ekiri mu ggombolo ekyamulibwa mu disitulikiti y'Kalungu gye baatabukira ng'omwami yakisibwa ku mukazi we nti yalina ekikwa eky'okuzaala abaana bakiggala kuba ye Kalisa ng'ayogera bulungi. Omukyalo oyo buli mwana gwe yazaalanga ng'omwana aba kasiru era omwami n'agenda nga ggwamu amaanyi olw'omukyalo oyo okuzaala omwana buli omwana gwazaala nga kasiru. Era omwami oyo twali tumumanyi nga bamuyita Godi nga ly'erinnya lye tumanyiiko, naye omukyala erinnya lye ddyo nga tetukola ki kati tulitegeera. Era omwami oyo oluvannyuma yasiramuka n'akola ki, naye kati yagenda tetumanyi gyali. Kansala Nolina Nakagwanga yali ku buli mukubiri gwe nga yalabirira Nakintu n'abaana be agamba nti n'okutuusa kati bbawo omukyalo ntamuwulizanga wabula n'asiima Bukedde TV eyalaga omukyalo n'abaana be okutali ayogera ekyabatusiza okuwebwa obuyambi. N'amulaga ku gataliiko nfufu ne tufuna omuzirakisa n'ajja ng'amulondoola okutuuka wano n'amulaba n'amuyamba. Kati obuyambi bwe tusoose okufuna buyambi bwa mpuliziganya. Omukungu mu kitongole kivunaanyizibwa kubalirira mu ggwanga ekya Uganda Bureau of Statistics Ben Paul Mungereza ategeeza Bukedde TV nti omu ku bakozi be ayitibwa Rosette olaba Nakintu n'abaana be n'abamutegeezaako kwe kutandika okumulondoola n'abayunga ku Revenue Club. Abakyala bano bayunze Nakintu n'abaana be ku bazirakisa aba Stark Hearing Foundations ababawadde obumu bayambako mu kuwulira nga buli kamu kagula $200 ng'emisono gyonna giwedde. Bwe nalaba nti abaana abo bali ku buzibu nnyo nange nengamba nja kubayamba, nange nembawo obuyambi nga mbuyisa ku mukyalo omulema oba okubaleeta babaleete e Kampala babateekeko obuuma. Ate jjo bambuulidde nti babataddeko, nange nensanyuka nnyo. Omungereza asabye abazirakisa okwongera okuyamba omukyalo n'abaana be wamu n'abantu abalala bali mu bwetaavu era n'asiima Bukedde TV okujjangayo abantu abatali bamu abalina ebizibu ebitali bimu. Agamba nti abantu bangi abalina ebizibu ebikira ku bino kyokka olw'obutabaako babanyisa balala kibaviirako okufa obumbula, so nga bandiyambiddwa. N'agamba nti abantu abalala baweerera ddala 240 baweereddwa obuuma buno nga basinziira ku ofiisi za URA e Nakawa. Abanakisa nti eyo Ffamire mugiyambe abo abaana abo kubanga bawulira nebyo bawulira kati babitegeera, kati balina okufuna obuyambi balabe nabo nga bakola nga bawulira bulungi naye nga bakola ebintu ebirala. Buyambi nnyo kubanga batufunidde obuuma abaana baffe tuyinza okuwuliziganya nabo era tweyanja nnyo n'ebyo byonna bye batukoledde ku baana. Ssenna buli abaagala ayina yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.